Neyaziza nnyo omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV. Amazima ddala kyabadde kikola kya buswavu nnyo omusajja ono ate okudda kaana kano n'agambula obumuli ate n'assaako n'okukatiisatiisa n'akwatira n'akambwe singa kwogera naye mukama mulungi nti omusajja ono yaggiddwa ku poliisi Wantoni kati akuumibwa no ku poliisi enkulu Mukono era nga tusuubira nti obwenkanya bujja kubeera wadde yabadde agezaako okudduka naye abatwala ebyokwerinda bafubye kyonna okukola ekisoboka ne bamukwata. Eyo nga tuvuddeyo nnyo ate President Advisor abadde ayogera ku by'Abachina twakitegeddeko nti ekiro ekyakesezza jjo bano baggiddwa mu kkomera Kawuga ne batwalibwa munnange mu kkomera Luzira nga bagamba nti wano security yabadde si nnungi ate n'embeera yaabwe nga beetaaga okukiitingibwa mu ngeri ey'enjawulo eyo ye Uganda. Abatwala eddwaliro lino erya Mukono General Hospital bavuddeyo ne basaba gavumenti okulaba nti ate ebakwatizaako nga balaba nti baddaabiriza ku nnyumba ez'abasawo okusinziira ku atwala eddwaliro lino Dr. Geoffrey Kasirye agamba nti ennyumba zino eziriwo zazimbibwa ddala mu mirembe egy'ekyenda n'okutuusa olwaleero ennyumba ze ziriwo ekyetedde nti okuba nti abasawo mwe basuula ddala embeera si nnungi. Onye tulambuzaako ku nnyumba zino nga embeera gye zirimu mbi tunulira ddala nti mu kyo ky'amadinisa mulimu bibokisi embalaza mbi nnyo. Yagambye ate si mayumba gokka naye n'ebizimbe bye balina nabyo byazibwa dda ku mirembe egy'edda. Bw'otunuulira mu Sweta abakyala be bazaalisa abakyala abali wakati wa 2 na 3 buli lunaku. Abakyala 3 be bajja wano Continental buli lunaku ate aba OPD bali awo wakati mu 10 na 2 be bafuna buli lunaku. So embeera nzibu nnyo bw'atyo n'avaayo n'asaba bekikwatako okulaba nga bakwatibwa. Kalabe Dr. Kasirye nga tulamuza ku bizimbe bino saako ng'alajana ne gavumenti okulaba ng'ebayamba. Omusawo waba wasula si walungi kitegeeza ne motivation obwagazi obukola ekintu kyagenda okukola obulungi nabwo bukendeera naye bwe tunaabateeka mu environment oba mu mbeera ennungi kijja kwongera okubawa amaanyi nabo okumanya nti bakama baffe aba disitulikiti gye tuweereza bafaayo eri ku mbeera z'obulamu bwabwe. Kosa abalwadde mu ddwaliro lino bangi nnyo. OPD tufuna wakati w'abalwadde 2,225 buli lunaku abapya. So nga ate bwe tuwa ebitanda emmanga eyo IPD on average abalwadde 10 buli lunaku. Abakyala abajja okunywa embuto mulundi buli lunaku bawera 300 buli lunaku. Ate era nga n'abakyala abazaala buli lunaku tuli wakati w'abakyala 30 na 40. Bw'atyo atwala eddwaliro lino erya Mukono General Hospital Dr. Geoffrey Kasirye ng'alambulula ku mbeera y'eddwaliro lino naddala embeera ey'abasawo mwe bawangalira. Agamba singa ennyumba zino ate zirongoosebwa saako n'okugaziya ku bizimbe ebimu kyakuyambako abasawo bali mu kugezesebwa oba bali ku intern okulaba ate nga nabo basulira ddala wano ku ddwaliro nabo basobole ate okuba nti bakendeeza ku transport gwe bakozesa saako n'abasawo bennyini. Kakoba mu studio omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga naye nga nkujjukiza nti sigadde ennaku 7 okutuuka ku lukuŋŋaana gaggade olwa Independence Night. Tosaanye okusubwa bwe munnanga ali ebuvuma ebuyikwe Kayunga ne Mukono ne Uganda okutwaliza awamu tugende ku ttaka ettukuvu erya Kanani ate to reclaim and claim ebyo ebyaffe. Over to you. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.